Yes, tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamuli. Amanya n'eddoboozi bapita Ntambi Kimso Rich Boy Maxud Junior. Obadde okimanyi nti Eddie Kenzo afiiridde mu firimu ze era nga kate byasiba byonna bikotoka. Tula okalire tubere nga tukutusaako bino byobadde tomanyi ate nga oli waddeme muganda wange okubeera nga osubscribinga ne tuba nti tutambula ffenna 24/7 n'okuba nti atuwuliziganya nga commentinga mu comment section awo mpola mpola ne tufuna views zo. Gamba Jachali wange ali e Bulaaya nga wagenda kupacha eyo nga mbokola chamanyi nawe wanali Uganda ngo hasolinga mu COVID-19 ngamba chokola kirungi nakulwale tukuletede Edrisa Msuuza emyaka ebiri emabega. Edrisa Msuuza yavaayo nategeza banamawulire kogata eggwanga damba nga yakamala okoma wayo yakamala okukola ennyimba busaliza Ivory Coast. Yavaayo nategeza nga ye balina ennyumba mu Ivory Coast nga bwe yaguze ennyumba mu Ivory Coast era nga obulamu bwalimu buli mu good life. Era Eddie Kenzo yavaayo natugamba nti ennyumba yange eri next kumpi ne Didier Drogba eyali omusambi wa Chelsea kogata ne Baka. Era omusajja ono yavaayo kogata ne Baka oba Madrid. Yes, era omusajja ono yavaayo nagamba nti nze sente zenina kati sawa zino nimemala emyaka 10 nga siyimba sibera affected naye nga ate kyansonyi omusajja omwoyo eyavaayo natugamba nga bwe yagula ennyumba Ivory Coast era nga bwali omutuuze wansi ya Cote d'Ivoire ate okuvaayo natugamba nti ate ali mu hotel room apangisa. Eno statement nno abantu abasinga nno tebagikubira n'okuba nti bagifaako naye nga ate statement eno ebeera eswazi era kikuba ebituli bingi nnyo Edrisa Msuuza ng'omuyimbi kogata n'ebigambo bye. Kitegeeza nti Edrisa Msuuza ebintu bw'abanga byayogera eri abantu ku 10 ku binakyo tulina kuba nti tutwalako just like 50%, not even 50% but 80%. Ekitegeeza ebigambo bye biba bya bulimba. Abayimbi nno abasinga obungi bavaayo ne beesudiya, abalala bakwata amamotoka g'abantu ne bavugamu ne bajja ne batulimba nga bwe baguze amamotoka amapya. Waliwo omuyimbi omu eyatugamba nga bwe yagula simanya bwe yagula ploti simanya mu Kenya bwe balina amayumba e Kenya naye nga ate era buli lwagenda e Kenya era asigala musajja watunga abeera mu hotel room kogata n'okubira abatali be batuva okuba nti bamuwa obuddamu. Olwaleero Edrisa Msuuza ayanikibwa bagamba nti mulimba ddala. Omusajja ono yatusiba akawani n'atugamba nti ye bwagenda emunaira alina ennyumba mu Ivory Coast. Kyansonyi nnyo Katonda yamuvuddemu mu COVID-19 era Katonda yasazeewo okuba nti ayolesa obulimba bw'abantu abasinga obungi. Edrisa Msuuza bwe bakola lockdown yamusanga Ivory Coast ne tugamba nti owaayi omusajja Katonda amuyambye n'abeerako mu maka ge amalala. Kumbe wa musajja watu abeera kuba nti agenda kuba nti ayabizibwa. Katonda yayabiza Edrisa Msuuza. Edrisa Msuuza yavayo ku mikutu eja Facebook kogata ne social media platforms enda natugamba nti akasente kamukalubiridde ali mu hotel room ate nga emabegako wali yavayo natugamba nga musajja mukulu ne yavayo natugamba nga bwe yagula ennyumba eno biswaza naye nga ate bituufu. Owaayi ate munnaffe musajja yagula ennyumba ate lwaki atwagaza okuba nti akaaba amazigo okuba nti akomezebwaho ku butaka n'okuba nti agamba gavumenti nga sente bwe zeeyongedde. Bino n'ebirala byoba olina mu episodes zaffe eziddako. Sikadde Ntambi Kimso oli waddemu okuba nti osubscribinga mwana wamamu tuba tutambula ffenna mpola mpola n'okuba nti owa comment yo wansi awo kuuma emwago nga gwa kitiibwa obeere nga tovuma buvumi wabula teesa oba wabula mpola mpola. Bino n'ebirala byoba olinda mu mawulire gaffe agaddako. Sikadde Ntambi Kimso.